Ttiimu Bende bafunye obugaali bumaanyi ga kifuba obweyadde 697 obugenda okubayambako okutambuza emirimu kyokka bakukkulumye nga bagamba nti guno omulimba ogwasukkawo. Batutegeezezza nti bakyalina maanyi gasota bugaali buno okulawuna ebyalo byabwe nga batambuza emirimu ne basaba waakiri pulezidenti abaweeyo pikipiki. Mu butuufu badde batuyamba wakiri batugulirayo akapiki naffe okuva ng'eyo okutuuka wano transport aziyitirira mu bungi kati ng'okuva ewaka kutuuka wano mpadde omutwalo gumu n'ekitundu era n'okuddayo olaba ssente nnyingi ng'otaddeko n'entanda yakyo emisana. Kubanga kati nga transport bamuntu ava wala okugamba kwetaaga enkya akagaali sosasirwa kavuga pikipiki yali badde etukolera. Mu ngeri y'emu basabye pulezidenti okubongeza ku nsako ebaweebwa ey'emitwalo 12 nti ensimbi zino ntono nnyo boogeraganya emirimu gye bakola. Leero sezisinga tulina engeri twazikonvinsinga niziba nga batusookera n'emisango gyaffe sinnakindi nigiba ng'emisango gitutoniyeeko gitusale gibatusubira tufunamu omutwalo gw'ensimbi kuba abasinga tukyali ku mutwalo ye court fees. Ate court fees eno ogigabana n'executive y'abantu 9 nga naawe oli wa 10 ekirabikanga n'omwana ayonka akiraba nga olwo omulina okufuna singi 10,000. Ssentebe wa disitulikiti Mubende muheereza Ntambi Michael asabye gavumenti okulowooza ennyo ku bassentebe b'ebyalo anti bakaluubirizibwa okulondoola emirimu gya gavumenti mu byalo olw'ensonga ezitali zimu. Omuntu okukunya akagaali akavuga kilomita 7 akakube wano akazzeeyo honorable minister okisanga nga kizibu era babadde bagamba wano nga basaba nti omulundi omulala oguddako honorable minister mutuddeyo nga ministry tutunulemu bwe tunaaba tusobola okufuna piki era tubawe pikipiki. Omubaka pulezidenti Mubende Nyakwera Bagoma ategeeza nti bassentebe b'ebyalo babadde bamussa ku nninga nga baagala ntambula era basabye okugira nga bakozesa obugaali bubaweereddwa nga n'ebirala bwe bikolebwako. You may not appreciate, but akantu akapeito is better than nothing. Obuzika bazitarogo twazitongaka. Asabye bassentebe obutenyooma n'okwongera amaanyi mu kulondoola emirimu gya gavumenti mu byalo nga beeyambisa obugaali buno. And I want to appreciate that we were given that support by these leaders you see around. But chairpersons, I want to salute you. Bwetweyongera ne gy'otubadde Baweereddwa